Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board kiyimbudde ekibinja ky'abakugu abawerera ddala 1,600 nga muno mwe muli n'ab'ebyokwerinda okusobola okuziyiza okubba ebibuuzo. Kino kiddiridde ekitongole kino okusazaamu ssente ezikolebwamu ebibuuzo eziwerera ddala 3 n'endala 14 ne ziteekebwako eriiso ejjogi. Ekibinja ky'abakuumi b'ebibuuzo kyakukolaganira wamu ne poliisi awamu n'abantu ba bulijjo okulaba ng'emize egy'okubba ebibuuzo gikugirwa. Zo ssente ezasazibwamu mwe muli Mivule SS esangibwa e Masaka, Boma International ku Kosane Loreto SS esangibwa e Mukono. Tulina kati abantu betuyita scouts betugenda kuweereza eyo masomero okubeera nga baketta abantu buli omu anaaba nga amenye amateeka bamukwata. Tugenda kusindika abantu bawera 16,000 ebitundu byonna eggwanga, ate mu abo mulimu n'aba security poliisi n'ebitongole ebirala ebikuuma eddembe. UNEB yakukozesa obuwumbi bw'ensimbi za Uganda obuwerera ddala 2 mu nteekateeka y'ebibuuzo ku mulundi guno nga ku luno abayizi abawerera ddala 8,560 beeyongeddeko bw'ogerageranya n'abayizi abaatuula ebibuuzo bya siniya ey'okuna omwaka ogwaggwa. Abaana abawala beeyongeddeko era nga babula kwenkana n'abalenzi abagenda okutuula ebibuuzo ku mulundi guno. Abaana omwaka guno abagenda kutuula bali mu 32,13,29 abagenda kutuula ebibuuzo ebya siniya ey'okuna ate nga batuulira mu masomero 3,453 mu mwaka. Kyasaanyi nnyo okulaba nti ennamba ey'abawala abagenda kutuula nayo yeeyongedde, kumpi kati abawala benkana n'abalenzi. Olunaku olw'enkya abayizi abasiniya ey'okuna lwe bagenda okuteekebwateekebwa ku ngeri gye balina okweyisaamu nga bakola ebibuuzo byabwe era nga ku mulundi guno UNEB esabye abazadde babeewo mu nteekateeka eno. Mu buufu bwe bumu n'abakulu b'amasomero bakubiriziddwa bo bennyini okwenyigira mu nteekateeka eno. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.